omusango gavumenti gwevunaana Dr. Kizza Besigye nga era key witness muzungu ayitibwa Andrew Orlando Wilson gukutte wansi ne waggulu. Wetwogerera amawulire galaga nti yasasulwa miliyoni 3 eza dola okufeekinga obujulizi, era nga buno obujulizi bwe bwogerako bwe balina okusobola okulumiriza Dr. Kizza Besigye. Bino byanyima bw'atyo bw'agamba. Kati nno Andrew Orlando Wilson bw'alabye bitabuse nga ekintu kyeyayingiramu takitegeera bulungi nnyo, nga bavunaana oba bagenda okuwako obujulizi si baweewe nga bwe yali alowooza. Munnange ono key witness nga munnansi wa Bungereza abeera mu Amerika, abaddeko byayogera byapositinze nga alinga akuba omulimu gwa bini byanyima mu UN, era kino ne kivaako abatunuuliza okuba nga bakuba ebituli mu bujulizi n'obutuufu bw'anaayimirirako mu nsonga eno, kubanga article gy'awandiise bw'etyo nerabika ng'emuzaalidde ebitukula n'abo ndowooza amuteekamu akasente, bamugamba yogera bw'oti, yogera ne bw'oti, yogera ne bw'oti. Kakati myezi giyitiddewo ddala egiwerako, Andrew Orlando Wilson yakyali figa ey'amaanyi, yakyali elusive figure mu musango ogumu kwekyo egy'amaanyi egy'ebyobufuzi, era nga ono munnansi wa Bungereza nga security consultant, era nga obujulizi bw'anaawa bugenda kuyamba okusinziira ku abo abaamuteekamu akasente nga bini byanyuma bagamba nti bugenda kuyambako nnyo okubeera nga butubuulira amazima mu nsonga eya Besigye ne pulaani gye yali alina ne banne okubeera nga bamaze General Museveni omusu. Kakati eri abawagizi ba Dr. Kizza Besigye ebintu birala nnyo ku sayidi yaabwe, era wiiki gye tukuba amabega eno, gye tukubye amabega, Winnie Byanyima executive director wa UNAIDS, era nga ono mukyala wa Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'alaga nti ali mu lutalo butereevu ne Wilson ono, era nga asazeewo okwanika credibility ye, agamba nti ono bamuleese nga masinari ow'okupangisa, era nga bamusasula miliyoni za dollars okusobola kubeera nga fabricatinga nga ajingirira obujulizi ku Dr. Kizza Besigye. Kakati munnange mu bubaka ku mukutu ogwa X obuwerako, Byanyima agamba nti alina information gye yafuna okuva mu nsonda ez'ensigika nga zimutegeeza nti Wilson bamuwa contract asobole okubeera nga ateekateeka omusango ku Dr. Kizza Besigye bawa Winnie Byanyima, era nga ensonda ne zimutegeeza nti Andrew Orlando ono gwe twogerako kyeruppe bamukontraktinga miliyoni 3 eza dola asobole okubeera nga ateekawo mission eno ey'okwerimbikamu nga yeefuula mu kufuraminga okujinga obujulizi eri Dr. Kizza Besigye asobole okubeera nga munnange ateekebwako emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Kakati Winnie Byanyima ayongerezaako n'agamba nti nno information eno enetera okukakasibwa ensi yonna ekitegeere, egenda kwongera munnange okubeera nga eyanika
butya desperate General Museveni mutabani we Muhoozi nabo ababalya mu ngalo bwe bali desperate okubeera nga babeera mu ntebe bagezaako kuba nti bonna be balowooza nti nno bano bayinza okuvaako obuzibu babafunza mu ngeri y'okubafunyaafunya nga babasibako agasangosango. Kakati munnange bw'atyo ategeeza agamba nti bino byonna tunaatera okubeera nga tubirabako, tetunaba kubeera nga tukakasa exactly Winnie Byanyima wa jjajja information eno, naye nga amawulire agawerako googera ku nsonga eno nti Andrew Wilson ono baamuwa $3 million. Kakati ono foreign national y'omu kwabo ab'amaanyi, kugamba ye w'amaanyi, ye ppira, ye mpagi mu bujulizi gavumenti bw'erina okuluma Besigye. Okusinziira ku mpapula za kkooti, Wilson ono bamwogerako nga British former soldier, yali soldier mu Bungereza era private investigator era security consultant. Bagamba nti 2021 yatuukirirwa omuntu omwe Switzerland Munnayuganda amanyikiddwa nga Joel Wakaima, era nga baali baagala bawe obuyambi basobole okubeera nga bafuna okutendekebwa military training wamu n'emmundu zisabyalo basobole okubeera nga bavunika gavumenti eya General Museveni. Kakati munnange emboozi eyo twagirinako okuwano era sigenda kugigenda biwanvu, naye nga kyemuba mumanya nti ne Wilson naye ayanukudde, key witness ayanukudde. Kakati ng'amaze okulaba nti Winnie Byanyima amuli bubi, n'ayanukula mu ngeri y'okwagala okutiisatiisa, mu ngeri y'okwagala okulaga nti nange tontiisatiisa naawe kiri bwe kiti. Kakati ba activists wamu ne ba lawyers ababeerako wano mu Uganda batandise okubeera nga bakuba ebituli mu credibility eya British American security consultant Andrew Wilson, era nga ono ye prosecutors key witness mu treason and terrorism case against Dr. Kizza Besigye. Kakati munnange nga tukimanyi bulungi nnyo nti okuwulira omusango gwa Dr. Kizza Besigye kugenda mu maaso, yadde nga yatutegeezezza nti yagenda okubeera nga yeewolereza oluvannyuma lw'abaloya be Erias Lukwago, Martha Karua okubeera nga bamuggyibwako, era nga ayagala agende ye kennyini empapula azikwata azitwalire Samuel azikwata azitwalire Muhoozi, yagenda muntwale gyali nze nzimuwe. Kakati baloya ba Besigye essaawa eno abasaasaanye kubanga batyo okubeera nga omusango guno bagubeeramu bali concerned nnyo. Bagamba nti testimony obujulizi oba foreign paid government informant nti ono omusajja omugwira omusasule era nga bamulabanga mbega wa gavumenti, akozesebwa gavumenti okubeera nga apiininga abadde oluvuganya abateekako gasangosango. Bagamba nti byasiba bikutuka kubanga atandise okubeera nga ate avaayo okulaga obusungu n'engeri gy'ayogeramu okusinziira mu kapasite ye, kiraga nti talinaawo waaka, talinaawo. Kakati Wilson ono yapublishinze article ng'atagetinga Winnie Byanyima executive director owa UNAIDS mukyala wa Besigye. Kino ne kireetawo ebibuuzo bingi nnyo publication eno nga bagamba nti eyinza okuinfluencinga public opinion nga prosecution bwegatharinga momentum. Kakati mu article eno yapublishingiddwa website omwezi oguwedde, Wilson kati ate focus agishiftinze okuva ku criminal case ku Dr. Kizza Besigye, bw'atyo n'obwanga n'aboolekeza Winnie Byanyima omu ku bakulembeze
abamu ku bitongole ebya United Nations. Kakati munnange newankubadde agamba nti Byanyima nti tabangako omusango gwonna gwe baali bamuvunaanye, naye omusajja ono Andrew Wilson aliko ebibuuzo bye yeebuuza nti lwaki tanoonyerezebwako ku buwagizi bw'alina eri bbaawe musiru ate oba bbaawe, era mbu n'okuba nti Willy Byanyima akutisizinga nnyo Ugandan justice system, mbu alina okubeera ng'anoonyerezebwako kimuluma kuba ntanoonyerezebwako, naye ate munnange era kisinziira oba ebintu naye tabitegeera bimutabuseeko. Kati awe basinzira oga nti omusajja ebintu bimutabuseeko. Kakati munnange omusajja ono Wilson agamba nti Byanyima public campaign ye nga agamba nti Besigye ateebwe nga ogigasiwamu n'omulimu gwe, engeri gye gukoseddwamu, amaanyi g'ateekamu mu kubeera nga akampeyini nti bbaawe ateebwe, ekyo kyalibadde nakyo kitunuulirwa nnyo. Kakati ayagala amaanyi agateekewa. Kati munnange era abantu abo bagamba nti engeri gye twafuna amawulire nti omujaasi yena mu UPDF agezaako okubeera ng'akolagana n'abazungu, ng'alina ennamba y'omuzungu mu ssimu, abo bonna munnange bwe batyo bazze nga bakwatibwa ne basibwa. Era muhoozi okutegeera nti omuzungu okulagaana omuzungu kimuyisiza ddala bubi nnyo. Kati beewuunya ate engeri bano omukwano gye baagujja n'abazungu, y'omuzungu ki oyo atalaba biki bigenda mu maaso mu Uganda, ati ng'avudde ku bantu bonna abazze battibwa, abazze ebifaananyi byonna ebiriko ebya torture, human rights abuse mu Uganda, n'abeera ng'alumirirwa nnyo Gen. Museveni. Kakati omusajja ono yeebuuza nti ani aprotectinga Winnie Byanyima, ani amuprotectinga era lwaki amuprotectinga? Kati bw'atyo n'agamba nti amazima tegasobola kubikkibwako ttaka bbanga lyonna muzungu. Kakati timing ya article eno draws attention kubanga nti okugipublishinga yagipublishinze kaseera katono nnyo akabulayo, ate try ya Besigye okubeera nga emisango gye mu kkooti gitandika. Kakati awo ne kireetawo okuba ebibuuzo nga nti ono agezaako kukola ki, naye jjukira bagamba nti omusajja ono okusinza ku Aaron Kiiza y'omu ku abo gavumenti beeteekamu akasente, era Kiiza ye agamba nti Wilson ono British American nti Uganda's Chieftainess of Military Intelligence CMI gwe yali kuruutinga era nga emusasula nga state informant okusinziira ku Aaron Kiiza oledi gwe tumanyi nti mu ggwanga yaddukamu bwe nkimanyi yadduka agamba talina gabeerawo. Jjukira balooya ba Besigye bonna baasaasaana, balooya 50 ng'oggyeko Martha Karua ne Erias Lukwago. Olubeeba okuva lwe baakwata Erias Lukwago, Martha Karua ne bamugaana okuyingira Uganda, nabo bwe batyo ne bateekako akakola atendeka nyuma abala beebuzaabuza bwe batyo. Kakati agamba nti byonna prosecution oludda olwabi bigezaako okubeera nga lufumba, byonna bidipendinga, byonna beesigamye ku bujulizi obwa Wilson. Ye gwagamba nti bulimu electronic material ate mbu original copies zaabula, mbu zaayonooneka, original copies zaayonooneka. Kakati gavumenti abo beetunuulidde, oyo gwetunuulidde n'obujulizi bwe essaawa eno obutawera. Kati Aaron Kiiza agamba nti ono ye kennyini yakyewako obujulizi mu kukola false statements ezitaliiyo eri poliisi, era nga n'obujulizi afumba bufumbe
era Kiiza agamba nti article ya Wilson ekwata ku Byanyima eyongera okubeera nga eraga obugazi bw'ekintu kino nabwa gye kiraga nti article eno egendereddwamu kubeera nga eyonoona kariya ey'omukozi Munnayuganda era nga international civil servant era kati amulabanga akutte ku Byanyima nga fresh target akanti omusajja ono alabika kati naye ayagala okutagetinga Byanyima kubanga akiraba Byanyima tasirise yeebuuza agamba Byanyima amaanyi agajjawa kakati bino byonna tubiraba bigenda mu maaso era nga oludda oluwaabi lugamba nti Byanyima abadde nga ajja adifendinga nnyo bbaawe era yeetalumanyi nti yali ayagala kutta Gen. Museveni bwe yaava ku kimu ateebwe ate nga yali ayagala kutta Gen. Museveni. Kakati munnange bagamba nti bw'obulwa gw'obuwulirako ekyama kyo weekanga okibulidde mulalo era woolumira ku oli ogenda okukoza kiba kitegeeza nti ekiri mu lubuto si kirungi nnyo kati n'Orlando ono alabika embeera egenda kumubijjira kubanga already yategeerekeka dda ensi yonna emwegesa amaaso akizudde nti si ye mugezi yekka n'alaba bagenda okuwolereza bo tebafaayo bwe baali baagala bwagazi just kubanga bo tebafaayo bo tebaswala kati kirabika ebintu bimubijjidde era atandise okubeera nga alumba Byanyima ku nsonga eyo.